omukazi wa tide siya mwatesho nyagambe kwa sima sikebyoya sibaja sikebyen kwa naita nini mfuta zina avuda musibanyi ndagula mulabeke wajaja ladu zita simanye wani akoze sabo avuda atakoze byogero bimwe simanye akoze biki atandi so gwasenga batu tabana nongatana na wabasuza ageze kuzi police na age full figure banango ati muntage ngirione yazimba amatama tunulange kibizi kya nabisi ona akwata abasibe owa mpokisiro ya Uganda je Uganda mu muntage ngirione gwe bago bakusoloti mama njagala kubuza go omukisa waliwo family emu wano yakuwa ne collabo ekiraga nti oliwa obaliranye nnyo nga babuze nnyo omukisa gwe gunabayamba kuddi nga babuze nnyo omukisa gwe gunakola ddi tulaba abantu bokulagana nabo nga omukisa gweyongera nkuluma naye kukabira gwendi abaana baagaana okulya tolinka maama we nootunula ng'obuyumba bw'embwa za Alex olinga omusulike mukwami eno mu bakazi wagwayo by accidentally mumutegedde mu muntagingira oyo awunyirira makinti ali awo yakulanga ekisajja tategeerekeka olwo n'abasajja abakusinga okulabika obulungi nze nkuluma naye ndowooza olaba kannalonkuwa mukabira kanyirira ntya kukuluma kubanga abaana baagaana ne bagamba bannange yawanikanga enkwawa ku video mubonoonye yawanikanga enkwawa omwana n'agamba onzita jjayo enkwawa nze nno mukwano nkusuza bubi naye ndowooza ompulira bwenzitowa nkusuza bubi naye nkukakasa nti tolisobola olaba kenya olemedde okwekola sajja lofaana n'abakazi oli awo tagaataga oti mukwano olabika bubi wendo era bw'ozimbulukusenga ekibuga ky'omu mazzi ozimbye amatama oba empeke wazivaako ate nze yali munnakubiriza wandi eyawulako naye ndowooza fe olaba bogamba batalina mikisa baside tuzikuliza ttaka egaffe twetudde naye go gabatwalira mu mugugu nga pampa bakutikira ku mugugu oli agenda kusubula olunaku lumu n'ekitundu naawe ne batwala embwa y'amaliko nze nja kukuluma mpaka lasiti naye bw'olifuuka omukazi tulinyumya naye bw'otatunula otyo wakulankula bbiri oli musajja oli mukazi tojja kusobola ngenda kukuluma mpaka lw'onaafa olaba naye yasooka okuzaalamu fast born yagamba sobola kuzaala mu kintu ekyo omwana we ne bamukuttako ng'olaba wajja kukola bwawusigala n'oyasamirira ku basajja b'abandi ate owulidde ayimba n'ogamba nange kanyimba omusajja n'akugamba Jennifer mwanyinase topapa kwagala musajja oyo oli awo ndegako ekimu ekinene nze tonja samira nayogedde kuwalukaga Mathias nimwagala okunginikirako ebinyonyi mujaga mama eminyindo ebinyindo by'embizzi please excuse me I know what I want I know what I'm talking I'm a musician manyi walukaga ali andisizaako walukaga ali abaddeko my boss kyansobola okukolera walukaga kiri eki wasobola kukozesa walukaga kwe kumusabira akalulu no matter what yes ndi wa NRM ninange n'abantu benjagala ng'abantu naffe tuba n'abaffe wadde nga siba NRM nze walukaga alabaddeko nannyini kibiina sina lunaku lwe ngenda kuyita walukaga muwa omulimu naliriddeko mu ngalo za walukaga Mathias yali atulidinzeko kyemmanyi kyensobola okwogera ku walukaga kyekyobukulembeze obumulimu nti mukulembeze mulungi mukulembeze asobola okukolera abantu mukulembeze asobola oteseza abantu that is it lwaki mubikkirira amazima nammwe lwaki mubikkirira amazima lwaki mweyagaliza mwekka muleke n'abaana bakole tulabe enkola yaabwe eyamba etya abantu wano ekyengera atawunikanso mali mumunyoma takoze omanye bulamu abantu bwakisizaawo ekyengera n'obitumira n'amaaso ne gakuluma one mwogera kuba ab'ekitiibwa mbwe ekitiibwa mugende mu masabo ebyo ebitiibwa ebyeyite ebitiibwa ebyegabire bye babatuumira mu masaŋŋanzira bye babatuuma ow'ekitiibwa nga gwasinga okunywa omwenge ow'ekitiibwa nga gwasinga okukwata abakazi ow'ekitiibwa nga gwasinga okukola sex that is total nonsense njagala okwogera ku kitiibwa kya walukaga Sam Mathias ayina kadi eya nuupu omanyi mu bantu mumanye temanyi tutwetegerera temanyi tulina ebintu byetwagala temanyi tulina abantu abaffe nga baffe walukaga wange walukaga wa kitiibwa nga ekitiibwa kye kyapoitingibwa the king from king a mouth of king omanyi kyekitegeeza okimanyi kyekitegeeza agwa asudde owekitiibwa amulese eri atutte omudongo owekitiibwa amulese mukwano ekitiibwa kya walukaga tekyenkanika tekibalwabalwa tekirina muwendo gwe kizitowa kubanga munene okusinga olusozi ekitiibwa kya walukaga kyamuweebwa the king of Buganda mukamaka king nga muyise linnya lye era namwesimira bwe tubalabalaba bitiibwa ekitiibwa kya walukaga kizitowa tani etani and tani
Segwada sana kucheti kado chisitula bwati mu ngalo ze. Niwo kimuteka ku mutwaga waati. Ekitiibwa ky'Abalukaga. Bwatyo Katonda bw'asitula abantu. Katonda agulumiza abo gubonyoma. Walukaga yafuna ekitiibwa from king of Buganda. Ekyasegona kyava wani. Ani yakimutuma? Era ani yakimuwa? Mulekerawo kweyita bibitiibwa naffe tulina bebitusa ow'ekitiibwa. Honorable. Honorable. What is the meaning of honorable? Kitiibwa. That word honorable. Because 15 years now honorable. What 20s? It's a honorable. Do you know the word honorable? Walone batachisana kubeera honorable nga tebakisanide. Kati ekyawalukaga kikubisa ebyo times and times and times and times many times. Bwe twogera ku bakitiibwa. Kyamuwa bakabaka wa Buganda, the king from mouth of king. Nga kiriko n'omuliro ogubwatuka guti. Ogumansuka. Tekigenda bugenzi kito kyovola kiri appointed from king. That's why Kalukaga ali awo wali because ali appointed from king. No tugamba Ssaabasajja Kabaka tumugamba mamugamba nti omusajja gwa w'ekitiibwa omukisa gwe gumugobere ekadi king akola bukozi bwati agamba yes todanga muno oyogera ku kitiibwa ky'Abalukaga n'okigerageranya ku ky'abalala bonna. Todda muno omanyira Walukaga n'oyogera ku kitiibwa ky'Abalukaga n'okigerageranya ku kyaguni ku kyampuuga. Ngomanyi ekitiibwa ky'Abalukaga bakizitowa. Omanyi kyekiri kambere mu Buganda kabere Uganda kabere wa. Omanyi ekitiibwa ky'Abalukaga bakizitowa ggwe. Onsegona asobola okwetika ekitiibwa ky'Abalukaga kimbiramu esakandi sabbiri bwati. Bino babyayita bwayisi babyeweerawo. Obadde okimanyi n'abantu abeesimbawo abaagwedde bayita ba honorable n'abatayitamu bayita ba honorable naye yagezako yalowooza yayita wa kitiibwa n'obitunula n'amaaso ne gakuluma. Ekitiibwa kya Walukaga temuddangamu tebakigeza ku kintu kirala kyonna era abantu b'obusiro mukole ekintu kimulonde Walukaga ne Ssaabasajja Kabaka mujja kuba mumukoledde n'obitunulira. Walukaga omumanyi oyagala kumulowoozako mulengera omuwulira bye biki bye muŋŋamba nkimanyi waliyo wa NRM yes jali ne Kampala nakugambye ngenda kulonda bali mwezo kale no bali mwezo simwagala naye ngenda kumutiikinga kuona Lukwago ngenda kulonda bali mwezo kwa kimanyi wangu wa NRM tajja kuyitamu ngenda kutiikinga yinginia yeetaga ekibuga amasi ne gatonya enkuba ne amu yazimbyeyo wano waita kusaba kwini wana wajude na waliwo omwana gonna amu gwazimbyeko ene waffe Salama yona wajude amu azimbayo yenga kya businyo Lukwago kwata amu n'omugerageranya Katonda nga kya nnaku nnyo amu omuyisa Katonda Lukwago amu kati omuyita Katonda bw'atonyesa nkuba. Oh my God wala myaka gyotuuka mino gamba singa nafa nentegeera kati amu mutadde ku level ya Katonda yogoyita Katonda wa Kampala Katonda omujje nawo amu atonyesa enkuba oh bambi amu atonyesa nkuba mu Kampala olina mu dduuka ki Lukwago ogenza ku sto ololekana oguzaba buloga ogasajja bakulu ab'emitwe giri bonna bavuma amu. Lwaki gwe tewakwata mu mpala yo n'ozimba sente za KCC wache zazimba kati mutegeka bi festival simanyi byali bi funeral service lwaki bye nga mbiteka mu sonda bantu sente amwe badde milioni ya 10 ameka lwaki mwazimba myale gino giremo kutta abantu nga badde bafa lwaki temwazimba myala nemufunako kala maduka namwe ennugu yonna na mujije mu position omusajja gyakoleramu ne ravu gyakoleramu omwalo okuwonya abantu mujingiza mujitunuza wantu walala ndoza nabakaga balaba begaseko munabanga amwe batuteko obulamu bannange muli babyo okusinga sitaani muli babyo okusinga emisota bamba musobola okukwata amu ne muteka ku level ya Katonda it's a pity ine gwanga lyafadda sibeka lwa jana lisanya omulundi guno tuli bakambwe nnyo ekitagambika ku nsonga eno we are very serious oli yakoledde bannettima yadidde campaign n'azitta ono Muzeeyi Museveni tayogera ku baavuganya tayogera ku bakompitita be otegera ajja buzi wano n'ateekawo olutimbe gagadde n'atandika okwogera
parish development model bwajimala nalaga amafuta simanya amafuta gave bulisa gagende eno nasoma population lwachi okole ekikolwa ekyo lwachi akalulu kano mwayisiza enkola okubeera nti buli avuganya temumukwatako yadde omukuba tiya gas yadde akakebe katiya gas yadde ekintu n'ekimu ne mubeera nga ababavuganya ku mulundi guno mubalese beetaaye mwe bavubuka mwe ba DPC ttima gye mukozesirira banga ne tubeera nga tetunnalabikako yadde ku CNN ne tubeera nga tuli mu kalulu k'eggwanga Uganda nga tetunnalabikako yadde ku Al Jazeera yadde ku BBC sente zaffe bulijjo ze tubaweeza omusolo ezigula tear gas. Where is tear gas? Bring tear gas. There is no vibe mukana akalulu tuli mu kiki twatandika dyo genda mu kalulu nga temuli vibe a total flop tuli mu kalulu tulonda January tewali kati ya gas ya demboko je mwakubi tuli mu kiki tuli mulumbe okutuka okutubowa engeri yeyo mwe ba DPC wakiri mugende tia gas mu mukube enzige tutuyinza kubanga tugenda mu kalulu nga tulinga abali mu kufiirwa mwe ba DPC wakiri mugende tia gas mu mufumuule bufumuuzi mu mumalewo oba mu bulidwa be mu mukuba mulesa ababavuganya temubakwatako temubakuba mboko mulwa kiki kye mugerera kalulu tekali mu vibe Muzeyi Museveni nawe yandika tadde mu vibe bovuganya tobogerako tobanyegako olinga atalina mu campaign obubonero bonna bulagira ddala nti olinze kulayira ekigendererwa kyo ki lwaki toyogera ku bovuganya musajja gwe what is your intention are you in campaign for real oba wenonyeza bibyo oli mu parish development model buna aba bujyozi lino zalawo muzeyi gundi tubuulireko wazalaye bakuvuganya wabanyomye wabayisiza mu maaso obanyomye bunafu what is your intention musajja gwe nojja ku campaign toyogera ne buvuganya wateka screen ennene mu kifo ky'okunoonya obululu kati otusomesa parish development model otweyagaliddeko ku mulundi guno musajja gwe totusaba na kalulu wenna ojogolodde mu motoka zo kapyata enjoze mama ezitawulira binnya enaku zino otambulira na munnyonyi nakusaba omulimo gw'okwoleza emmotoka wagunnima mbona ebidongo bimbonyabonya noyimba ekasanda promota mwakanya milioni 5 akuwako 2 otuuka ku kifa gamba nina 5 nakusaba omulimo gw'okoza emmotoka mwagunnima nabaleka emmotoka tyakasijja zitukuza naye musajja gwe nojjo abantu tokyabasaba na kalulu kati weyagala bweyagazi ojja n'oteekako screen ennene abantu n'otandika okubanyonnyola PDM bw'omala PDM n'oyogerayo project endala awo n'omala n'obasiibula n'ovuga emmotoka ye eya luxury n'ekuteeka wali maama ennyonyi weeba ekulindidde n'ogenda togamba akalulu osazeewo okatte tokubye yadde tear gas akalulu tekatrendinga oli mu kunoonya kalulu abakuvuganya wabanyomye olaba nga tebasaanidde bujozi bwa ngeri ki buno musajja gwe bw'oyolesa wanyomye bw'ovuganya bamabirizi wabanyomye bamunyagwa wabanyomye musajja gwe olabira ddala nga tebasaanidde kuvuganya musajja gwe bw'ojja gye tuli totusaba kalulu musajja gwe otuyigiriza PDM nakutulaga nguudo z'okoze musajja gwe oli mujozi otukoze bubife nga banna Uganda akalulu ka Uganda tekabeerangako bwe katyo nobeeranga tear gas gwe tuweera omusolo emyaka 5 tonnakubayo yadde ttampeko ne tubeeranga ba DPC tebannakubayo yadde omuntu omuggo eno si Uganda twandiba tetuli mu Uganda tubeera tutya nga tugenda kalulu nga tusigazizza emyezi mitono nnyo musajja gwe nga tetunnalabikirako ku Al Jazeera nga tetunnalabikirako yadde ku CNN musajja gwe lwaki totuteerawo mbeera ensi neemanya nti tugenda mu kalulu
ne tuli mu kalulu tulinga abali mu lumbe abantu bali ku kisododo kwegamba kati fe tukusabirira okwateyo ko ne ba competitor bo wakiri omusibe yesawa 3 omuti amawulire gakube siba yoko ku competitor okwata malema bamuyitani mabirizi kwata munyagwa waffe musibe ye dakika 3 tugendeko ku seni yeni naye tokuba munyagwa wange tonkubira munyagwa wakiri musibe yoko yabani abalala abesimbi bwe mukwata munyagwa wange mwe bana mwe ba DPC temukuba munyagwa wange nze munyagwa wange nyumira nnyo kanyomero kazunguru omanyi mwe muwe wenyula nnyo emiggo kati oyo munyagwa okumukwata n'obutamukwata musajja watu wa common party kulya mukyere waliwo n'oweebizigo naye ndoza bambi Museveni kuluna abakuvuganya waliwo n'atunda ebizigo alina essomero wali enateete naye bannange ono oweebizigo byennateete wali kubita Museveni kuluna wanyoomye ennyo bw'ovuganya weeyisa bubi kwata kasibante wakiri tulabikireko ku NTV n'olema n'okwata yo yadde kasibante wakiri tulabikireko ku Baba TV naye abakuvuganya tobakwatako tewali gwe okubamba okwo abantu obalese oyagala tuleme kwekwasa nti watubidde akalulu fe tulina ebyekwaso byaffe wetukukwatira oyagala tuleme kuteeka mu kooti ng'akalulu kawedde lwaki toteekawo embeera ne tubaako emisango gye tugenda ogenda okuwabira nti watubba akalulu watulemesa okunoonya akalulu naye tewali kyokola. What is your intention? Wakiri kwata kasibante ono alina essomero ly'ebizigo